Essaawa zigenze okkoona emu ey'okumakya munda mu kiggwa ky'abakatuliki mpaawo w'obadde okyayinza kuyisa kigere. Abagenyi ab'enjawulo babadde batuukira kumukumu nga bano mubadde mu bannabyabufuzi b'oludda oluvuganya nga Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye abafunyemu n'akadde okulamusaganyaako. Abalala mubadde mwakulira oludda oluvuganya mu Parliament Bet Awolo Chan n'ababaka ba Parliament abalala omubadde aba NRM n'ebibiina ebirala. Abakungu ba gavumenti nga bakulembeddwamu amyuka omukulembeze Edward Kiwanuka Ssekandi nabo tebalutumiddwa mwana so nga ne munnamagye yagannyuka Major General Matayo Kyaligonza naye ebijaguzo mwe bitwalidde. Buli omu olukkalidde ennyiriri ne zitandika era nga zino zikulembeddwamu amazina ag'ekinnansi okuva mu kitundu kya Kyoli. Essaza ekkulu ery'eggulu lye libadde emitambo gy'ebijaguzo omwaka guno. Ssaabasumba w'essaza lino kitaffe mu Katonda John Baptist Odama yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Ng'abuulira essira asinze kulisimba ku buwulize bw'ategeezezza nti buwedde mu bantu era ng'ajuliza abajulizi ba Uganda n'abantu abali mu byawandiikibwa ebitukuvu. They put their trust in God. We also find this same idea that obedience to God will be repaid for that accordance with what we do. This persistence in doing good, seeking the glory and honor of God, we shall be repaid with immortality. Odama atenderezza abajulizi ba Uganda olw'omumuli gw'okukkiriza gwe baakumira Uganda nga bayita mu buwulize. The obedience of our martyrs, as they obeyed him, they gained courage and their faith was strengthened. Amenyeyo n'emize ng'obuli bw'enguzi, obwenzi n'emirala ng'akabonero k'emputtu mu mulembe guno ejjidde ddala abantu ku mugendo gwa Katonda. I wanted to say violence, but I think the best is to say domestic violence. Things like corruption, these are disobedience to God. They are fruits of selfishness and greed, extended to things like human trafficking, armed robberies, or even robberies in general, theft in general, child sacrifices, sectarianism, tribalism, racism, xenophobia. Ye Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga akkaatirizza omulamwa n'asaba abaddu ba Katonda okweyisa ng'Omukama bw'ayagala. Ombala gw'eggwanga n'ogaa nti Katonda n'ensi yaffe okusobola okuwonya bino byonna ebigenda mu maaso kubeere bubbi, bwenzi, kusikula, kuvuma, kukola kino nakiri, buli omu asookenga kwebuuza nti bino mbikola ku lwa Katonda n'ensi yange. Ansi egamba nti no. Awo nno tubeere balungi era okubeera abatuukirivu nga ffe ab'omu Uganda bwe bali. Akiikiridde gavumenti Edward Kiwanuka Ssekandi atenderezza bannaddiini olw'omulimu amakula gwe bakola naddala nga bavumirira ebyo ebitali bituufu n'okuyambako gavumenti mu kaweefube gw'eriko okugoba obwavu mu bannayuganda. Ssekandi era ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okusigala ng'ekwasizaako Kereziya okulaba ng'enteekateeka z'erina zonna zikwatibwako kannabwala. Nga mmisa eyolekera okuggwa ekire ky'enkuba kiyiise wabula abalamazi ne bagigumira. Okusabako okujjukira abajulizi ba Uganda wano mu bakatuliki e Buloli kusinze kwetooloolera ku mulamwa ogw'obuwulize n'obuntubulamu ng'abajulizi ba Uganda bennyini bwe bali okutuuka ku kkula lye baliko. Nze Solomon Kaweesa kakwase munange Herbert Ziwa tubuulire bibadde wali ku kiggwa ky'abakristaayo Nakiyanja.